nga batongera okukumira amaaso ku Bukedde TV nga n'empaka zaffe Miss ne Mr Bukedde erinnya Bahati bwe zikwajja wiikendi eno lwe tugenda okumanya abo abagenze ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo guyite ssemi ab'okutandika okulagibwa wiiki ejja naye omulundi guno katwongere okulaba abo abaayitawo era n'abaasigalira mu mpaka za Miss ne Mr Bukedde erinnya Bahati eziteereddwamu ssente. Njovu Estate Developers abatunda ettaka ku bbeeyi esoboka nga be batuwadde ebyapa ebigenda okugabirwa Miss ne Mr nga basinziira Nansana. Kuliko Sam's Food ab'obumpwankimpwanki okuva e Nansana nga buno bulisangibwa mu dduuka ne supermarket yonna. Kuliko Al Hassan Tours and Travel abagenda okutulinyisa Bahati nga bafunye air ticket ne visa okugenda mu nsi yonna gy'oba weetaaze nga bano bafunye n'abo abaagala okusuubula ebweru n'okubafunira obutale ebweru w'eggwanga okuli n'okutambuza ebyamaguzi ebyammwe nga tulina ne Diva Organic abajjanjabisa obutonde nga balina eddagala eritalina kabi eri monto. Kuliko n'ekyokunywa kya Romney's Wine nga bano baakenga akawoomo ng'ate ayambazza abasazi b'empaka n'abanjuzi y'omukyala Mariam Fashions. Loli wahi dudula loli we wahi dudula loli wahi dudula nangesinza loli we wahi dudula loli we wahi dudula loli we wahi dudula nangesinza Sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, nangesiza. Sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu. Tududule, fena tubere wano tududule. Tududule bududuzi. Toyina yoluyimba lulala, wazze kugwa. Tududule Bufumbi owenyanya wazisukirire zo zitungununa amazizu jabulukuka Lindako obunyone zikairira Lindako lwaki oyimba kiki okay weemola n'okiteeka ne mu ddoboozi osobola okulekayo okukola ekyo n'oyimba like ddoboozi sanyu lyange bulamu bwange omutima gwange n'essuubi byonna mugwe amagezi gange byonna byenkola era mbikola lwakubeera gwe andi obwongo nze mmanyi nti obulamu bwange buyimiridde ku ggwe kulaba mu bijja balala bye batalaba kati wano tulabye ebintu one the emotions ezibadde fake two gwe muyimbi gwe bagambye okuyimba nojjayo eddoboozi lyo n'oliprojectinga bulungi notes n'ozikwata bulungi nga tofulatinze muli eri oba tofulatingamu you see the difference now once you go to the next round manya ekyokukola toli muyimbi mubi by the way oli muyimbi mulungi ayagala okukakasa ennyo nti nze nsinga n'onyiga amaaso n'omuggola amaaso n'okola otya owulidde wano nze nkutunuulira a yes for me nkuwadde yes you're folding your face no it's not working. Yeah, okay, fine. Keep your beauty. All right. You. Simplicity and beauty. Thank you. Yes for me. Ffe tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwa mu badama tulya muceere kasoli ne kawuuye African weather leka nkutwaleko mbebye Uganda kunogerenkera amapera Uganda zabusi ya green enkuba etonnya n'akasana kaka sindoni nyweza wakutawe obambitonta weweke ku mugongo nze kutwaleko mbebye Uganda onaye oluyimba olulala because olukukola ekintu tokimanyi mu muwendo gwakyo saba kutumirako nawe tongoba
nasuze bubingo wange gwe ndowooza byonna ebiwundo by'omutima ne bitonya nga gwe njagala gyali wala radio kasuubira kiwulira kwensinzidde okutumira ogenda n'olwayo gy'oli eyo limba ng'okimanyi n'oba kumpi kumisinga yeyi tobuuza kyali gyendi ekyo naawe kyeraga yawummuza omutima munda gutobula kajiko ka sukaali kuva ku ssomero nga twewala sikaali yeye ye musawo omutima gwange olusitakora nti ochuzinga ennyimba notyemu ng'ewangaala okuva wano paka wali nodda kuno nedda mugambe yempandiika etali musical ey'ekiseera kino. Omwami ono lwaki akugambye ekyo kintu akugambye bw'ati nti londayo oluyimba olwa kati genda onoonyeeyo ennyimba togaananga kuyimba wadde kikadde wadde kiki wadde luyimba lwa Luswayiri wadde lwaki ng'ogenda twambala oyimbe bulungi otegeera tekitegeeza nti bw'oyimba ekiriko nti kyekisinga nze sitegeera oba oli kyatamanyi oba abantu tebatamanyi ekitajjaayo kiki ky'osobola okuyimba leeta oluyimba olutalina notes zifaanana see you on the next yes genius kyekyo mukwano. Twatandika mpola mpola luno olugendo nga tetumanyi kyere kiribaawo twali bavu naye twalina omukwano ne tuguma ne lutaganya bigambo mu kayumba kafa kalya kempigi ng'ekyobugagga kye tulina kawaji nga nakagoma sizikagula kuyiya noguma n'ofumba bwe nali nkola nafunanga bbiri nga n'okuzifuna wayita na 10 naye gwe noguma n'ondaga omukwano ogutakyuka ogutalina bukusa kisati waabwe abali banjogera bafudde bagambye nti byonna bikyuse atalina weka ejjinja no kisati waabwe abali banjogera bafudde. Simanyi wakopya eddoboozi n'okoppa n'omuyimbi n'ogattamu n'okuŋoŋŋota ebintu bino byononekera awo okitegeera naye simanyi ennyimba nnungi kubanga ennyimba ezimu ze muyimba njagala kubeera wamazima ezimu nnungi kuwulira nga mulimu ebidongo naye bw'oluzza lwokka oluusi luba luzibu lwa kuyimba ezimu zirina rests nga mpanvu wogenda okuddiramu ku kigambo ekyokubiri nga waliwo ekidongo wakati naye gwe tokirina endala zakupakuka kati ng'olwo luyimba lupakuka lusomba kizibu nnyo kubanga si kyobadde okola all the time nekikusobosa okuba nsobola okikola perfectly. You need to choose some other songs ezikuwa rests nga si mpanvu ate nga zijjayo eddoboozi lyo. For now sisobola kwongerayo simanyi oba jaji era kyagambye kyekyo ekituufu nti toyina busobozi bwoyongerayo kulema. Nakuwachi bwekuba mukwano ogumpadde sazeewo ningali n'ekikyamu ku mutwe Yezu nkwagalira ddala ebyensi byonna birabye tebikusinga Yesu abantu bakwagala lero enkyale bakukyawa naye ate gwe omukwano gwo tegugwa kuloja njagadde eddoboozi n'okukuba akampani badde okuba codes nakinaki butaddemu obujogoli sijja kugenda eri nnyo okugira kukaluba naye otaddemu obujogoli mu nkubayo mu codes zo awamu waliwo okubya kanooti akatagize nenkuwulira olowooza sikuwulidde oli muyimbi mulungi ate oli musician
That's just choice of songs era lubadde lulungi olwo olwogezeza kulonda oluyimba olulungi olujja mu ddoboozi lyo neera yongera ofuneyo n'ennyimba endala kuba gye tweyongera ojja kwesanga olina okuyimba ennyimba 3 okitegeera ekirala nga tojja kuba na keyboard bagenda kukubira oyimbe and so on also that naye n'okukuba kirungi kale tukwaniriza yes for me tukwaniriza musula ku birowoozo n'ateebaka nga tetenkanya ebirungi ebinambesaawo teyeebaka tabongota asulayiya kurange ndiwenze naye wange ndiwenze naye wange. Thank you. Ddoboozi olirina osobola okuyimba era tukyalina ekizibu kye tulina nti mwabayimba ennyimba ze mulonda mulonda ennyimba mugaziye repertoire bwe bagiyita mugaziye choice y'ennyimba zammwe kazibe za gospel tulabe enjawulo gye musobola okuteekawo ekisikale kyekyo kyekyange nkuwadde yes ddoboozi olirina choice of songs ejja kwongera okuimprovinga mwawe okunoonyayo ebirala ebyakabi nga bwe nabagambye phrases zidako like levels zetugendamu ojja kuba weetaaga different songs with different melodies to bring out your ability clearly. Okay, so naye tukwebaza okuba nti osobola okwekubira keyboard n'okuyimba noyimba obeerawa wakaliga okola olina emirimu emirala gyokola kola ki okuba ebifaananyi photographer. Wow, tukwaniriza photographer mu mpaka za Miss and Mr. Bukedde. Tikimanyo nyirira kufa goli designer awadi y'obulungi yonna y'otugikuwa olobesa abalodi bonna n'abalipuwa kyeva nasala usule ku mutima galupo omukisa gumula bujja nakutenda n'ababakulobesa bonna oli wabasenda ze muvubuka omutofu mungu gwe yawundo wuwo webaze mukama n'okwekyo kyakukoledde bibadde n'ewalala bayo byasembedde we biba byakulya ekituufu sanze biyidde kyekyo iyamigal sanyuka busanyusi kuba ng'ofunye success kwagala omuweka sagala nnyo excess love nakugukalaba nane license iyamigase bulijjo kwesunga n'emikwano bulijjo giŋŋamba tonyirira kufeera sisuulanga kyenva nasalawo okusaba ennamba iyamigase yaman Gwobuso mukama wange kwata akasendaalo kabwe omugundi oyo ofuluma ogende kubanga nkuyisizaawo ku levo eddako ekyo dokita munange wotolisiyala dokita munange wotolisiba na mirembe ebirowoozo enkumu nga byesomba munange wotoli wamanyiza okubeera nga naawe banga lyonna nga siraba kiwubaalo ng'onzanyisa nga ne ku mulimu yanguwa nodda naye kati olwayo bino biki akabugumu kabambi ke kanzita buli lwovaako wendi mpulira mpubaala kiba kikemo kyennyini nga siri naawe eyo gy'oyita ntidde mwataawo tube fembi kiba kikemo kyennyini nga siri nawe oba nalukola mwaka kyolo waje nalukola mwaka kyolo simanya mwaka gwo kasibukira studio ngasiri nawe kasibukira studio olaba kasibukira studio not kutuukayo ngasiri nawe yo gyolala
kiba kikemo kyennyini nga siri naawe nga siri naawe eyo But you singer, yes for me. Yeah, yes for me. Tukwaniriza kuleveddako. Waliwo nze lwembula nolowooza nti no mbeera mu kucakala agawala isiba mu kucakala maama w'abaana mbeera mu kukazana kimanye lupiya kazanyo era oluusi waliwo lwezibula kyova olaba nga nkeera ku maliri namabujje nga leka mu buliyo kuma obwesigwa mulongo wange towankawanka kuma obwesigwa nkwagala nnyo ebizibu by'omunju tobilalasa bw'obiwulira bangi tebibagasa bireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa bw'obibulidde badda ku bbali nga baseka guluuza bakusasira kumbe besunga olunaku tulisasika ebyabwe. Okay. Oh my God. Ndoza tukugobe bugobi, tukugobe misinde. But let me tell you one thing, Noah. Njagala oli vibrant, olina this happy spirit about you nti osobola okuyimba wewawadde ebigambo ebimu obipronounce nze mu Lunyankole, but it's okay, okay? It's okay kubanga yeyo gy'ova oluyimbye mu ngeri yo nga ggwe bw'olina otuyimba. Ekisinza okunsanyusa ti eddoboozi ly'olina nti ddungi, osobola okuyimba, osobola okuprojectinga, ate ekintu okisobola bulungi nnyo. Kati awo tugenda okukugobera. Nkuwadde yes. Olinayo oluyimba lw'omanyi nga lwa saha? Ndowooza kyolinda, you want to see me on my knee. Tewesunga to watch me cry, pleading for your love. My neighbor, I shouted louder. Lekerawo. Kasita oyimbye omuzimu ogwo. Kamiliyoni yakuyita muzimu.